Emmotoka eteeberezebwa okuba nti ebadde ewerekera emmotoka y'omukungu wa gavumenti esaabadde abantu mu bitundu bya Lowakabuga ku luguudo oluva e Jinja okudda e Kampala e Mukono. Nga kuno kubaddeko omusomesa Omuyizi ssaako n'owa bodaboda ng'ebyembi Omuyizi afiiriddewo mbulagabala ne baddusibwa mu ddwaliro nga bataawa. Akabenje kano kaguddewo nkya ya leero ng'abayizi okubadde Diana Namulindwa owa siniya ey'okubiri ku ssomero lya Bishop SS, Namatovu Jennifer ekibiina ekyomusanvu, Paulo Kalyango omusomesa e Naggalama n'owa bodaboda atategeerekese mannya be bagudde kabenje. Tubadde tusaba kati boda yoweze ekendezeza sipiidi oba emmotoka kyezze wali wambadde mu maaso ezze n'emukona n'emukasuka erinze waliwo kinkona mu omusasi waffe watuukiddewo nga baggiddwawo ne baddusibwa mu malwaliro okufuna obujjanjabi. Okusinziira ku beerabiddeko n'agaabwe, emmotoka ekoze akabenje, dereeva waayo ayongedde kugirinnya muliro. Kabenje kano ababadde bavuga patrol, ababadde bavuga emmotoka ez'ekitongole ekimu babadde mu nsobi nene, emmotoka ziyitawo zidduka nnyo, ate waliwo crossing point, waliwo ofiisi ya lands, abantu baba basala ekkubo, so tibasiba naye oluguudo okuba nti bakoze ng'ate lukunda lwandibadde lugazisibwa n'ekirala Ministry of Works mukulu Katumba Wamala gyakulira bandiyambyeko wano naddala mu bifo ebimu ebirimu amakubo agagenda ku masomero wadde eno highway ne bateekako ka hampu. Mu kabenje kano omwana afiiriddewo mbulaga Sheila Namwanjera nga omusasi waffe naye atuuseeyo nga miranga nakwazirana. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.